wategeera mulundi guli ogwasembayo yayo omulamuzi yali akunnyonnyola? This case is only bailable by High Court. And I explained to you your right to apply for bail in High Court. Uno musango ogenda saba okwebeerwa ku High Court. At 9th November. What are you telling court? Mogamba chiko nyawo. Zembuzo. Omuvunana n'omujulizi. Babasibaluma. Omuvunana n'omujulizi. Kati gw'oli muvunana. Kati nange simanyi kyewakola. Kyokola oli nange simanyi kyewakola tole. Ati kati oba kituufu oba si kituufu bebanakutwala kutwayo bemanategerera nti kituufu si buli batwala mu kooti bamusingisa omusango kitegedde nyama Samu kwamba bongezeddwayo paka nga mwenda okuwa 11 omwaka guno. Omusango guno gutambula bulungi era twagala kusiima system zonna poliisi eyasitukiramu ne state attorney omuwabi wa gavumenti ne kooti yonna. Omusango gutambula bulungi bagukutte bulungi era bwe twaraising issues nti emisango egyasooka gyali minafu ne bagyongezaamu omusango ne gufuuka gwa high court oba ne gufuuka omuzito ne gufuuka capital offense. Kitulaga nti omusango bagukutte bulungi era wano batutegeezezza nti engeri obutambi gye bwasaasanyizibwa ku ssimu bategeka omugulako omusango gwa computer misuse era genda kwongerako batuwe kooti obujulizi obwo bamwongereko omusango gwa computer misuse guno omupya. Kakati omukyalo oyo bwebagatta ku musango eyayambako bw'oyambako mukuza emisango babako omusango nawo gwe bakuvunaana. So kiri mu mateeka nti emisango yonna gye bamuteekako yagizza. Waliwo emisango gya aiding and abetting, conspiring to commit an offense. Emisango egyo okwekobaana oba okuyambako okuzza omusango nagyo misango era kikola bamugattako ne babagatta babiri. Omusango gutambula bulungi, gutambulira ku peesi yaagwo era system zonna zitambula bulungi, tewali kwemulugunya kwonna. Ekyali kitiisatiisibwa nti omukyala bagenda muta tekiriiwo. Justice is being served, obwenkanya bukoleddwa kubanga yajja wano nga yeeswanta nti bagenda kumuta yafaawo ng'agenze Ekiggo mu kukomera. So justice was delivered. Twafuna obwenkanya kubanga singa wasigalawo emisango giri eminafu era singa kati ali bweru naye yali alaga nti ali waggulu w'amateeka. Amateeka gamulaze nti gali waggulu kati ali wansi waago. Omuntu yenna azizza omusango ayina eddembe ly'okusaba okweyimirirwa naye bwebeera emisango gino capital offenses emisango eminene okweyimirirwa kusaba muki mu high court kubanga yeyina jurisdiction obuyinza obuwuliriza emisango egyo gya capital kubanga omusango gwavunaana gwe bavunaana omukyalo ono ekibonerezo kyagwo kyakusiba bulamu bwe bwonna. So kooti enkulu yewuliriza emisango gino naddala kusinziira ku Anti-Torture Act introducing emisango egyo. Kakati omuntu osobola okusaba naye issue is bajja kuwa waliwo okusaba olina eddembe ly'okusaba naye kooti yesalawo oba ekuwa
oba tekuwa. Kati bw'oba osaba beyiro mu high court waliwo obubonero obulala bw'olina okwongerako obwenkizo. Katugambe nti oli mulwadde ate ekirwadde kyo ekkomera terigenda kikola ki kisobola. Oba katugambe n'ogamba nti okuliridde mu myaka naddala emyaka 5 okudda waggulu, okuliridde mu myaka nti oli mugonvugonvu, abo basobola okuwuliza ne bakuwa beyiro. Naye bw'oba tolina bukwakuliza obwo kiba kizibu nnyo High Court okuweereza beyiro capital offenses ezo zetwogerako. So oli waddembe okusaba beyiro, naye okuwa beyiro kooti yesalawo oba okuwa oba tekuwa kusinziira ku byogeraze oba meeting requirements ezo eziweesa omuntu beyiro. Gukyesigamidde ku side guli kyalimu amakoonakona. Gutambula bulungi nnyo era ekitongole ekiramuzi abantu bagobereza imiteerera gyakyo otuuka ku bwenkanya. Era kanso waffe agezaako okutangaza n'okulondola ensobi zonna ezaalibadde zikolebwa ne zitereera. Era tusuubira omwana muwala oyo ajja kufuna obwenkanya obwa ddala. Era tuli bamativu n'entambula y'ekitongole ekiramuzi engeri gye kitambula mulamu omutuufu. Ono yayambako ku musango era bw'otunuulira obutambi bwe beekwata bo bennyini nga banyumirwa, era oyo yalimu mu katambi era yasinga okuwa obuwagizi obw'amaanyi. Era yakola nnyo mu kulaba ng'oli azza omusango, era ne mulaalo oli gye yafuna yagifuna lwa muntu ono owookubiri nga balowooza nti talina musango. Yalemererwa okuwabula gwali naye nti munnange ekyokola kikyamu abantu nti amateeka weegali ate abantu tuyiga okugumiikiriza. Ekibaddewo leero ekyo tekijja kubaawo okusiba obusungu, kubanga omukyalo ono akulaga nti ye obusungu teyabusiba. Yagoba omuwala n'avayo wuwe ate naddamu n'amuyita buyisi ajje amutuuseeko toki eyo gyeyamutuusaako. Sigamba nti omukozi yali akyakola, yasooka mugoba n'agenda era n'asigala ono ng'akyalina obusungu, n'addamu n'amuyita ogwokubiri n'ajja n'amutuusaako ekikolwa ekyo ng'alina ono owookubiri ono nga bamuyambako. Kuba ekikolwa tekikola bw'otunuulira ebikolwa bye baakola mu katambi nga beekwata bo bennyini baakikola nga bamaze kyetegekera. Era abantu bayige okubeera n'obugumiikiriza omuntu si buli ekikize olina okubeera omulamuzi waakyo. Ebintu ebirala bya ddakiika budakiika bya kaseera buseera bimaana ne biggwawo n'osigala ng'olina emirembe. Buddeko ne baza abasobodde okulabika nga omusango gutambula n'abasigaddeyo emabega babe nga bategeera nti si amateeka weegali. Tuteekeddwa okulabika nga tuwa amateeka ekitiibwa naffe abantu ng'abantu tuleme kweyambisanga busungu nga tukola ebyo bye tukola. Na bano bakajubi n'osanga oli ajubisa teekayo okola booti nakino tokikoze nabo basobole okumanya. Tutaasa nabali abalaba ekitanaba kutuukako kyovola bwaki tugoberera omusango guno bali abasigadde balemenga kukikola, kubanga tuli abantu twakutondebwa nga tukola ensobi. Nandi si buli lwebwali anaakola ensobi omutte. Kulaba n'abamu abatusinga bagamba buli anaakolanga omusango banattamudde. Kaakati gwe naawe yakikola kifa tukulaga toddamu kukikola ate nga tulwana n'abaana baffe ne bazzukulu baffe. Kyovola kyatuyisa bubi ne bannakazadde b'eggwanga. Kati yesinga ne bagamba nti bamusonere bagende bamwanika obwanisi ayinza okugamba nti nedda bambi kwegayidde tokikola ki tokikola. Kale twebaza ne sekwebaza awo we tukyatuuse. Ku nsonga ey'okugamba nti waliwo abantu abagamba nti system tezikola. Twagalawo n'abeere nga example kubanga engeri gye yali yeyisaamu yasinga okutusigula okujja mu musango guno. Yalaga nti ye ali waggulu w'amateeka nti ajja kutuuka ku kooti era bamute ne bagamba nti otuuka ku kooti n'enkusooka waka yajja nga yeeswanta. Kitegeeza nti omuntu yenna amanye nti systems zikola. Bagamba nti systems tezikola nga tonaba kuzza musango. Bw'omala kuguzza otegeera nti system zikola. Eteeka tugaita okuluma kanso. Kakati ensonga ya computer misuse eteeka libaddewo sinti lyakajja baleetamu ndongoosereza. Omuntu yenna asaasaanyiza akatambi konna ku bikutu akasiga obukyayi oba ng'otafunye lukusa kuva oli nanyini gwe bakutte kasita okozesa obubi kompyuta. Eteeka libaddewo baleeseemu just ndongoosereza. Bw'oba mujjukirako emisango tuzze tuwulira emisango emirala egya computer misuse si kwe kusoose kwa computer misuse. Waliwo emisango emirala egize gibaawo. Ojjukira omusango gwa Suuna ne abakozi ba NPS yali computer misuse. Kakati kitegeeza nti omusango guno gubadde etteeka lino libaddewo siripya
so kati ono bwabanga yakwasta akatambi n'akasasiniza ku mikutu gya social media okuleta guno omusango kijira kimukwatira ddala kimutuuzaamu mu tteeka muli mwenyini kati ku bibonerezo bino ebipya ebyazze kubanga ebibonerezo luli punishments zaali ntono mukko kati ennongosereza zino ze zalese punishments enzito olaba kati kyawawadde mu matu g'abantu lwakuba nti punishments kati eziriko nkambwe ziziyiza oba zikugira abantu okweyambisa obubi ebikutu kubanga bwe bakukyajinga nosasula esente nyingi obukadde 15 bwe bagamba bana bakusuba emyaka 7 gye bagamba egiri mu tteeka mu nnongosereza oba ogenda kwewala okuzza omusango ate ebigendererwa ly'etteeka etteeka liriwo nti oligoberere weewaawo walimu challenges eziri mu computer misuse zetusobola okwogerako olunaku olulala naye bw'oba ozizza emisango okozeseza obubi computer etteeka libwe liri tebaana bali challenginga lijja kukwata teeka yalikola ekiriyo obwenkanya tutandise okola ki obufuna era ne nsaba okwebaza abali kwasaganya musango gyange ow'ekitiibwa omulamuzi ali tulaga obwenkanya era tweyanziza naye nga omulwadde waffe ali awo mpolampola era bikyamulubitandise okufuna obwenkanya omusango gwaffe era ebintu bitambula bulungi. Erinnya lyange nze Namuganza Lusi oyo ali mu mbeera ki kati embeera eri awo kuba omukono guno tekukya omusiba tekukyatambuza bulungi omusaayi eno gwasanyalala nina nkyawulirayo okumi nga munga ati awulire n'omusawo mwenyini yajja n'amuyita addeyo era juzi yagendayo namukebera eddagala erikakanya naye ngaekkulo lyasinga kuwulira nnyo naguno omukono gwakusibaomusira tekukyatambuza musaayi wano guliwo ekyapulaka gulabisa oba kwafuka tekukyatambuza musaayi era obulumi abawulira gano omusango gwo gulimu okutambula era gulimu amakoonakona. obwenkanya okweyimirira kwoli gwewawabira gwaloopa bo babadde basazeewo kuba nabo balina looya badde basazeewo batweyimirire batulirire naye ate nga looya waffe agambye tulina sooka kumulekamuko asooka kuba nabo okukikola ekyo baaliwo era nsooka tutalina kubaamu kuba naye yalimu. kati obulamu bwe obulira otya sofa kuba oli mukyala wali butegeera era obulamu bwakutakuyimiride Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.